Orukiiko rubiira town council ya Lyantonde omukushoroza sente zirahwere tiimu egi okwetaba mu masaza ga Buganda omwaka ogu baitu bakama ba tiimu nibagira ngu tibari kumanya sente ezi iziraruki abo mu budget yabo nibetenga miliyoni zirikweshumba 180 konka nibagira ngu zaba zitakabonekere empaka zo mwaka ogu zibasa kubagendera kubi je bakunganira mu camp Land Road abanja twatambula ko mwezi ogwasooka katuli wakati tetunamuwa yatupangise emitwalo 3 omwezi twakamuwa akasatu tuno tuli wakati bajabera mu emyezi 6 ze miliyoni 1.8 naffe kibadde kitusomooza ng'abantu si mu mutima mubi naye sizoni eyaggwa esembyeyo honorable omwana yasiba emifaliso gyonna blanket essefuliya ebijiiko ne fooko n'emirawo n'abitwala ewuwe n'ekakati gyebiri ng'ate mwana wa waka Omuri fundraising omu Barundi ine sente zirikweshumba miliyoni 3 okuruga omu beebembezi n'abanyamyoga batari bamwe kandi aba bashabira tendeki n'abazaani okugira emicwe mirungi babaase kushuganusa tiimu yaabo mu businguzi nsuubira Ssemulimu ayina emyaka 4 n'okugenda waggulu kakati ekyo kitegeeza ki eyo challenge y'amaani kuffe ffenna abavubuka kati ffe abakulu tugenda kubeera no nga tubatunuulira nga tubuuza nga tugamba musobola oba temusobola muyinza okwefuga oba temusobola ekyo kye tugenda okutunuulira so empisa kintu kikulu nnyo 5 mu ttiimu ey'ekabula era nsinzidde wano naye mube batuuseeko nange ngenda kukola kyokwongera okinoganya era ajja kusaba akulembera okutunda ebijoozi egyo kituukeko nti bakoze eki baguze naye buba bumalirivu okwewaayo byonna bye tukola nkakasa tujja kufuna obuwanguzi tweyanzayo nalebodewini webale nnyo yatuwadde miliyoni 5 Ntusande William TV West